Abasamize balidde mutama nga balabula Mathias Mpuuga Nsamba ebintu byagenda akola okukyoboola eggwanga lyaffe n'okweyita ow'ekitiibwa n'okweyita ennyo Omuganda kyokka nga byakola bityoboola Obwakabaka bwa Buganda byakola bityoboola Bannayuganda byakola bityoboola ekitiibwa kye bano nno bamuwadde ensalessale era nga bagamba bw'ateddako kino kigenda kumutuukako katwifune Narabye Mpuuga ng'oli mu kwogera mbu watendekebwa abaakutendekwa obukulembeze tebaakutendeka kulwanira mirambo ogamba oli wa kitiibwa wava Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka yatukuutira nti omuntu bw'abanga alwanirira ekikye tekiba kyangu kukimujja kundowooza wakitegedde tebannalwanira ku mulambo abo bwe walabye abannuupu Kyagulanyi yabadde waabwe muleme kusiiga nziro na kuvumaganya kibiina na kutata na bitibwa bya bannammwe na bigendererwa byabwe kubanga gwe Mpuuga sigwa wawa mazima Segirinya kaadi oli abadde munannuupu era n'alaama mu kiraamo ki nti Kyagulanyi ayogera ng'essaawa ttaano kati gwe wabadde otegesa ani abaayogera wabadde olese mukaku yabayogera mu kya Kyagulanyi ate Mpuuga ogenda kugwa obadde wakitiibwa nga akukkiririzaamu leero sikolerangako lutambi Mpuuga oliko ekikolimu bw'oba olina kye wanyaga mu ssabo ddayo okizzeeyo ssebo bw'oba amayembe ga kika g'otaatereeza ddayo ogaze olaba emmandwa Kyagulanyi emmandwa gye bayita bwanika aliko emmandwa eyeyogera ebitasaana oba ebituufu n'ebitali n'ebikubikkula omutima kati bw'okwata bwanika akwanise nnyo okukulaga nti okutegeerako kuwewuka era ekitiibwa kyo kiwewuse mu kaseera akatono nze mbadde nkusaba ssebo mukadde wange mukulu wange Mpuuga oddeyoko ku kika kyo wabawo ebyasoba mu bitereeze oddeyoko ku kika kyo emizimu gyewe mwe gigenda kukwanika kubanga eno Buganda mu nnyango era abalangira mu nnyango agukwatako buli ssebo waliwo gama mbunnu mwe abaagamba mbunnu abalwanisa omulambo waliwo ekitundu kyabaddewo nga kibi ekyo ekyakoleddwa kituufu era mugende mu maaso n'okukikola tojja kuddira muntu alina interest yezize ajja ayisewo ebigendererwa bye ku mukolo gwe abantu bonna walabyewo abambadde yero walabyewo abambadde kalaya mugenda olaba ey'ebitengi bye ebyaliwo ku mulembe gw'Obote mazima kubanga waleeta ekyambalo Obote kyeyambalanga nga banoonya kampeyini gwe kiwazuukiza gwe Ssebo Mpuuga ebyabaddewo ababadde bakola babadde babikola ku muntu waabwe walabye ne maama waabwe maama w'omugenzi ng'asiima Kyagulanyi okukwasa omwana we kaadi aberekemu kati Ssebo mbadde nsaba genda mpola byoyogera mbangu ndi mu kuwemuka ate no embulire tefa yonna vaamu amagezi okumanya n'okutegeera baddejakuwe byebyo awo Mpuuga watuuse buli omu amulabanga kisekererwa buli omu amulabanga atalina mulamwa atalina lugendo atalina gy'alaga naye nsaba tutegereze nnyo ekigambo kino buli obanga mu nsi muno ng'obadde bulijjo oli mulimba ng'oli nga weerimbika ky'otali okitegedde olunaku lukya lumu amazima ne gavaayo ensi n'emanya omutuufu gwani nti bulijjo ono boy atugamba ali kino naye kumbe bulijjo atubikka kabugo ku maaso nga alina omuntu omutuufu gwali kati kyekyatuuka ku Mpuuga bulijjo alimba ensi nti nalwanirira Bannayuganda wamu nabo okulaba nga bajjako nakyemalira General Kaguta Museveni so nga ate ye bulijjo ekifaananyi kyalaga Bannayuganda si kyali bwadde eno emabega nga ne Mwami Museveni nga bakola pulaani zaabwe zenja kuvuma bwenti zenja kukola kino ekigambo bwenti ne bwenti naye nsigale nga ntambuza ebyange nsigale nga nkola ABCD kati Bannayuganda bo nga tebamanyi nga balowooza bali wamu n'Empuuga era nga buli omu amwesiga ye oyo wakitiibwa yava mwaffe wa Bwakabaka bwa Buganda yatendekebwa Mmengo byakola abitegeera tusaanye tumukkiririze mu nga bamukkiririza kyekyatuuka ne ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasingana Mpuuga naye the way this guy handles himself ayinza okuba alimu ekinyusi n'amukookonya ku bukulembeze amazima Mpuuga yawunga
bagamba ngoyagala omanye true character y'omuntu ngoyagala omanye omuntu oyo gwolaba mu kifaananyi n'ebigambo byayogera ngoyagala omanye omutuufu ekituufu kyali kyeki mukookonya obukulembeze amazima bakookonya Mpuuga obukulembeze obwa leader of opposition n'atulaga what he is in reality n'atulaga obuluvu bwa ssente n'atulaga obwoke okweyagaliza obutayagaliza balala n'atulaga obwannakyemalira n'atulaga effubitizi omutima omubi n'atulaga obukuusa byonna Mpuuga yabikola nga leader of opposition kati oluvannyuma lw'ebyo ne bamukwatira mu kituli bagagwa bakwatira mu kituli ab'omubbi bamukwata omukono gwe nga guli mu nva nga jjemu 5 bwe biti by'Abannayuganda taata yaguze wako enva maama n'azifumba nga tugenda kuzirya wamu nga family laba bw'osanga taata ng'ate enva ze yaguze ataddemu omukono ajjemu ebifi ebi 5 abyeggwere nga ye ate amale ne ku mmere ayagala okulya naye awewe alye nate nga yaguze enva ezo Mpuuga Abannayuganda bamuteekayo akuume ssente zaabwe abeere gatekeeper okulaba nga ssente mumusolo tediibuudibwa era okulaba nga tukozesa katunaako ke tulina tujjeko nakyemalira ye akwata ssente y'omusolo n'adiibuuda ate naakozesa katunaako ke tulina okumirako nakyemalira ng'atuukiriza ebigendererwa bya nakyemalira aba ali totally different ku kyamutumwa ku kyamusindisaayo kati banne oba bwe twamulaba nga Abannayuganda tugamba naye gwayi ekyo si kye twakusindika okukola otuswaza weetonde zaayo ssente lekulira bwe yagaana n'atulagira ddala kikyali nti mu luvu at least okufa naye nga takoledde ku biragiro bya Bannayuganda tagoberedde Bannayuganda kye baamutuma n'alemerawo kuba kamisoni ekifo kye baamu era kati waliwo kyakozesa okulowooza nti wa kitalo kyayitamu olwokuba balina ebikolwa bye bakoleyo ne speaker Anita Mongi eyo mu bwa kamisona nga basisinkanye kati akozesa ekifo ekyo okutuukiriza ebigendererwa bya NRM ne NRM otuukiriza missionize n'aganya bwezigenda kugwa butaka zonna twaliwo ogenda kusucceedinga mukulu Mpuuga buli muntu agenda azibuka amaaso bino baadde babitandise era babitaddewo purposely to divert us from the main issue ekyasse Muhammad Ssegirinya tubeera nga tutambuza lwaki Muhammad Ssegirinya yafudde ani yasse Muhammad Ssegirinya ki ekyamusse tebaagala tubyogereko batuseetinze mu katiba nti tulina kwogera ku abanupu balaze empisa embi abanupu babya omulambo badugala twogeraawo era bwetunuulira media station za Uganda zonna ziriko ekyo nupu yabya omulambo bajjako nupu yabya omulambo bakoze fujjo nga baleeta abaddira Ssegirinya mu kigere balaze family elonze Luswa Luyombya ne Namwandu wa Ssegirinya n'agamba naye akyetaaga entalo bye balimu kati batutaddaawo obwongo waffe buddaawo tuve ku kyasse Ssegirinya tuve ku yasse Ssegirinya tebaagala abantu banyiige kyekyali olunaku lwe Ssegirinya lwe yava mu bulamu bwensi maama yakubira abannupu n'agamba nti banne omwana wange afudde muganda wammwe afudde Mpuuga n'adduka Zambwa oba mwakala bakatambyako abaana bamubuuza nga tayise eno mu main gate ng'ayise eri abaana bamugamba omulwadde olase ali atya mumanyi ontegeera gwe okitegeera kitegeeza yali ava kwogeragazanya n'abasawo n'abadokita bannanyini ddwaliro n'abagamba gavumenti egambe kino musoke mugambe nno tannafa nenga yali afudde mugambe tannafa olwa ABCD bakuulinga abantu baleme kunyiiga kujjako General Museveni Mpuuga akolera ani General Museveni era gwe bayiseemu okuteekawo bino ebiriwo olwaleero obutoogera ku bulwadde bwa Ssegirinya obutoogera ku butwa owaabwe wa Ssegirinya obutoogera kutulugunyizibwa Ssegirinya kwe bakutuusibwako okwamuviiriddeko okuva mu bulamu obwensi tetulabaagala twogere ku ebyo boogereku abanupu bakoze fujjo balemesezza Ssegirinya okuziikibwa mu bitibwa by'adalina okuziikibwamu naye ng'ani yatta Ssegirinya twali twetaaga kuziika Ssegirinya mu bitiibwa twali twetaaga Ssegirinya kusigala nga mulamu afe bukadde oba afe birwadde bye n'abasajja bayanguyiriza okufa kwa Ssegirinya
Kaya teba tutaddeko omusango nti nno twabbye omulambo naye bo bejjako omusango gw'okumutta tebaagala twogere ku musango gwa kutta Ssegirinya twogere ku bya ffujjo babbye omulambo balemesezza omulambo okuzikibwa mu kitiibwa naye twali twagala kuzikibwa mu kitiibwa twetaaga Ssegirinya awo we tuli bingi byogerwa mbu Kyagulanyi kye yakoze ne bannuupu okusigaza omulambo gwa Ssegirinya ne bajemera maama ne famire bandese ne kugenda mu kisaawe Makyu Ssegirinya bamuzaalira mu kisaawe wali amaka ga kitaawe oba Nuupu yabadde wali amaka ga kitaawe kuva ddi gwandaba ne bubanga oli wa kitiibwa otya ng'oli wa kitiibwa otya wano mu Buganda tebakuma lumbe mu kisaawe olumbe balukuma wammwe ne babo bafunda watya we bakuma olumbe era abakungubazi benyigirizaawo wammwe ku kijja kyewammwe kuba oluva mu lujja lwa kitaawo oba oluva mu lujja lwo baserengeta ku kijja kukuziika kukuganzikaawo wali olubeere ennyumba ye y'olubeerera so tebakujja mu masaŋŋanzira nogamba tubuuse omulambo amasaŋŋanzira tugujje eri mu masaŋŋanzira tugende tuguziike tukume eri olumbe masaŋŋanza then tuguleete eno tekiriiyo boy kino kye kyabadde ekituufu ekyakoleddwa Nuupu kuwa Ssegirinya ekitiibwa ekyo kimugwanidde ng'oggyeko guno omulugube gwa famire gwe yafunye kubanga Mpyuga agupiseemu pika tulinayo obukadde 5 tulinayo obukadde 5 bwe mutaleeta eno omulambo temugenda kubufuna kati ne famire neefunamu ako akasente ate kasita afudde bwe tusigaza 5 byaffe tubasi tukoze naye nga Ssegirinya mwamuzaala kumutunda oba mwamuzaala abeere mulamu akole abasanyuse naye yeesanyuse omusajja tajasobola kwesanyusa takyasobola basanyusa naye ate mumwagala musanyukire okufa kwe mulyemu ssente nga mukozesebwa Mpuuga de Mapuuga awo ensi yonna weesimbye ekigeraawo nti ono ye Kanaaluzaala Mpuuga yali mu kuwabya famire yawambye abaana b'omusajja tebazika ku kitaabwe okyali kiddawa Mpuuga de Mapuuga obu bonna buswavu ebyo byonna bikolobero naye nga baagala kutudaivatinga tuve ku core value kyekya Ssegirinya ani ya Ssegirinya tukidiscussingako tukiveeko tudde ku ensobi ezaakoleddwa mu kuziikibwa Ssegirinya naye nga zaakoleddwa lwaki kubanga waliwo eyamuse yaani General Museveni ne Mpuuga de Mapuuga gwe yayitamu kale uliza bino temulabanga Manu yatukubye omupiira babadde bakubye Bobi Wine omupiira eggulo babadde bakubye Bobi Wine omupiira ku Ssegirinya kakati kambabuulireko Katonda karakita gyaba yakutonderamu gwe gy'obeerangako tewabanga akusirwaza nti ebyo bya kiyaye bw'oba atonda wange oli muyaye beeranga muyaye karakita gy'oba omanyi kyekyayambye Bobi Wine yatuuse ekiseera nakaka tuggyeko gloves nalabye exploitation nga ne family egyegaseemu omuwadde kaadi awangudde Bobi Wine awadde oli omugenzi kaadi awangudde omugenzi emyaka gyonna awaana Bobi Wine bamusibye olugambo lugamba nti n'ebimu ku byamusibye yali royalty wa Bobi Wine emirimu yagano gikola ku Bobi Wine avuddeyo alwadde Bobi Wine ajjanjabye afudde essimu family gye yasooka okuba nga omuntu afudde yagikubira Bobi Wine mumanyi kitegeeza mu malwaliro njagala kunyumya ku bantu abalina responsibility abalina ku magezi abalabyeko ku situation yezo biru zonna twala tugende bagikubira Bobi Wine ne wabaawo awaasa aba VAR nagamba tannafa era ndo firimu etandika Bobi Wine babakukuba mupiira gw'eggulo simanyi kyewandikoze ku ddangulu ekyamuyambye Bobi buyaye bwe n'ava ku bantu abalala bonna nagamba kati kanwanire eddembe ly'omugenzi kubanga gwe mbadde mmanyi kubanga family ekuvaamu ne family zote ziba bakwano bafa abamu nibwe malo okufuata abantu bamwebuuzaako nnyo n'ayogera ku interest ye n'okusinziira ku nnugu gy'akubaddeko Bobi Wine yalwaniridde eddembe lya Ssegirinya mu bulamu ne mu kufa Allah Bobi wawonya olweggulo mwalabye state esobola okujja n'amaanyi gonna ne ssente nekwata olumbe lw'e Masaka ne lutwala ejjinja nga ne mama bamuguliridde n'abaana ne bakazi bo natunudde eggulo nga singa ng'abantu sebo beekaza naye nga bw'obuuza omuntu singa Ssegirinya ali wano yandironzeewa awo tewaba nsonyi tebalina nsonyi Ssegirinya yafudde
Mama wa Sseggirinya yatusega nti weebale nnyo wamu omwana wange kadi n'ebirala byonna. Naye kati twebaza n'omukulu Mpuuga akoze nnyo ku mulambo. Oli yafudde kati tuli ku mulambo. Highest bidder w'omulambo abantu abalamu gwe bagenda naye ebya Bobby byawedde. Bobby warwanye wawonye kano. Naye kaakati nze kyonna ate kye nninze. Ennaku zino kye tuyita few moments later. Negenda kujja mangu nnyo okusinga n'eyassanya. Famire ya Sseggirinya mwangu wennyo mugende wa Bobby mwetonde kubanga kati yayinza okufunamu ku nsonyi. Bobby alina omukisa sigulabanga bamwegaanidde mu lumbe. Ffe tubadde tulinza kuvuma Bobby nga tayambye famire ya Sseggirinya bamwegaanidde mu lumbe. Ne bagenda balayinga ne bali interest yabwe yabadde ku mukolo. Ku mukolo guno guli final gw'akazindaalo. Karwanye kawonyoro ka Bobby. Humiliation gye wabadde oguddeko Bobby nze nalabye exploitation gye sirabangako. Abafirika exploiting omuntu watali nsonyi webale nnyo watuwa kaadi. Naye olwaleero luno olw'omulambo oli yafudde tewakyali nsonyi. Amaze okutegeka ennyimbe zonna basirise akoze buli kimu ajjeeyo omulambo okujja omulambo omutwaliro mumanyi ekitegeeza. Ezo bills bagumujjako omulambo n'ensonyi tezibakutte abantu b'ensuubira nti baganda olumbe balujjawo balutwale. Abakungu b'emmengo balujja olumbe mu maka balutwale mu kisaawe. Allah eno Uganda bamutajegendereze kati abagezi be basiru abasiru be bagezi abatuufu be bakyamu abakyamu be batuufu. Bobby wawonyo na regular. Naye embeera omukyalo omuyaze nagamba nedda ffe tuli ku democracy. Abakungu baziwe basiimye. Naye nninze few moments later ya family eno ejja kuba esinga yasanya. Kubanga ababadde bagizanyisa firimu nabo bennyini ebyabwe tebabigusa. Maniu njozayo za Maniu yatuwangudde. Kale ndowooza owulidde buli munnayuganda kyalowooza n'ebikolobero bya Mathias Mpuuga Nsamba. Ye mukulu Mpuuga alowooza mbu mugezi nnyo, alowooza mbu nno wa kitalo nnyo, naye byakola gye bayita kicks of a dying horse. Okitegedde? Ali mu kaseera ak'oluvannyuma agezaawo kwerwanako naye ng'omutwe takyalina. Babanga bakuggyeko omutwe ne bw'olwano tatusobola kudda mu bulamu. Guba gugenze obulamu buba bugenze. Just weekaza n'okuba buli kiriwo n'osamba bugyaliwo n'okola buli kimu naye nga ogenze. Just obulako kati sekendi kati osirike obeere nga tokyalina nakyo. Tokyasobola kusitula kagalo wadde akakono ng'oli awo oli mafene oli nothing. Kyekiri ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba agezaako okulaga nti akyali w'amaanyi nkyali w'amaanyi nyakubasamba mwonna abali wano naye ng'omutwe talina. Agamaanyi gaali mu kukozesa bulako katono okuzikira buzikiza. Just dakiika mujja kumulaba nga naye waaliyo omusajja eyali ow'ebitiibwa yabba obukadde 5 yali alaga amaanyi yaddawa. Nze ekinsaza kiri ekintu kimu. Waliwo 221 bwe baali bagaba kaadi za National Platform. Waliwo abantu abalina Empuuga olwaleero baba makadi mabike mukaaku awo n'ekivubuka ekya usajja gwenene gwa lubuto n'abalala kale tugamba DP block eri n'Empuuga. Waliwo ne kifiga yaabwe gye baalina ku bwa Lord Mayor yali Jose Chameleon gwe baatembeeta ne bagamba bo baleese owaabwe nga Chameleon bamumye kaadi mu Nuupu. Lwaki Chameleon bamumma kaadi? Abantu bangi boogera Chameleon nti Chameleon Kyagulanyi wampisa mbi yama Chameleon kaadi. Twali tuli mu transition nga tujjako Museveni ne government ne baganda be bonna kakiripo akatumazeeko eddembe. Nga mu process eyo ng'obutambi bufuluma Jose Chameleon ng'asaba kaadi ya Nuupu naye ng'abeera na Salimu Sale. Gw'ofuna kirowoozo kimbwongo obwo ng'omuntu ali mu kusaba kaadi yo agende ku bwa Lord Mayor kulwammwe kulw'amaanyi g'abantu asiba na Salimu Sale. Kyakite Salimu Sale yali mu musindika gwe abatalowooza noga naye ono boyi balina ddiru kine Salimu Sale. Ate si campaign nabiira gwe sinalaba nga alina Salimu Sale bw'aba naye amusisinkana tunaabiraba naye ono akikola live ajja tugamba temwandabanga mwagenda okumpa kale temwandabanga mbeera ne Salimu Sale mwali temumanyi no Salimu Sale yansindise kati eyo ne tumwetegula mangu ne bagwa naye
ako kagrupu kawe kamabike mukaku batembeta kameno agamba ono era ye waffe tufunye Kyagulanyi waffe ono agenda tugira wabe magere aganya ku community yayitamu ne jali kati ali ku kitanda nabye ali mu kwerigomba nole omukazi agamba mbu mugagga omu America umutegede omukyala yo agamba nti mugagga omu America nga gwenda bagwe balina ebe berigomba bwe kubazi kisi bwe komba nenga nti ono omukazi alina just kasagazi alina just yalina ayagala kwagala okuselebu kwa tumanya alina omusajja bacyankana nafuna omusana waso omusajja omulala kadala kuwasana ka miliyoni yega sa kumulanga alina serebwe bwenna balabyawo nenyamba oyo watu bwamaliriza ba mukaa kugwe batuleta bagamba ono mundu menye agenda kumenya Kanupu ne Kyagulanyi kati bali mu kwerigomba ku kamera okitegedde kati ne Mathias Mpuuga wali bamutembeta bamuwanise nnyo ne speaker mutadde mu sente ne Museveni mpitirivu nnyo ne bamukaa kube ne bamabikebe ng'omusajja bagambe a few moments later tuwemu Mpuuga akaseera kano kakyali bamitani keye wangamya kuba commissioner kachawo yanga alina amaanyi abantu b'ennyendo mukunga wacho balina okukola Mpuuga okimanyi bagenda kumugoba atira bamugobadde kati agenda kusigala nga ali naaga talina waali ajja kusigala wakawe n'abaana be byonoddamu okulaba bino byola bya kamera nga beerigomba n'oli omukazi bijja okuddamu okulaba n'Empuuga nga naye yeerigombera mu lujjudde ku kamera okuddamu okufuna ku public attention ensemula because n'Empuuga akyaliyo tibamukutte ne mukaa gundi ku ebyo si byakati mwalaba dda amawulire nga Mpuuga bakabasajja ye bamusanyusa abuuka nabo n'abatwala mu Lodge ne guggwa bamaze okubimba masasi mu kisambi kati gye binaggwera era yeeyo kati kinnuma nti yabuzaabuzizza famire ya Segirinnya abatadde awo tebalinawe batudde kati bali awo mu masaŋŋanzira Parliament tegenda kubayamba bayinza osonda ezo ze bagambye ne bazibawa manyi Lopa ajja kufiirawo sente bazaayise Lopa ajja zijja bazitwale ne bazoziwa Mpuuga omwemu akweliti nekyo tekiina kikimuyamba ne bataziwa Lopa ne baziwa Mpuuga nazitwale naye Mpuuga okumanya nga obwongo bwe bunafu bamuwadde sente kuyamba ku Segirinnya bwe yanjabye nga abantu bali bubi Segirinnya alisa abaana almost 10 okitegedde beetaaga obuyambi tagenda kubeerawo Parliament ewaddeyo sente tuzike Segirinnya mu kitiibwa ku baana ba Segirinnya balese abataama bujje kwaye tagenda kudda agenze muganda waffe abaana balesewo beetaaga obuyambi bakuwadde milioni 9 1,500 nga bwe zabadde Mpuuga zeeyogedde ze munaawulira lwaki teyakutte sente ezo n'agamba tukolese akasente katono sijja kupangisa tenti sijja kupangisa butebe sijja kupangisa bidongo Nuupu mulinawo ki nti ABCD kati Parliament wadde zino sente eyise munze kubanga nze kwagana n'amongi tuzikozesa mu kuziika Segirinnya ne bwe tukikola bwe tutikiggwa abaana bano balese bambi bajja kubonaabona akasente kano kali tutoleko zino tuziteke kale mu mukolo wano tutegekeko naye zino zifikkawo 5 oba 6 oba 7 tuzikwase maama alabirira abaana ba Segirinnya kyekyandibadde eky'obusajja bukulu so sikyakulaga mampa ati kubba sente za Segirinnya zyandibadde aziwa maama n'asigala nga alabirira abazzukulu naye kati Mpuuga nzogga nti obukadde olwenda bwaweddewo omukolo gw'okuzika Segirinnya nga yapangisizza tenti za bukadde bumeka nti za bukadde 10 zabadde zeetaagisa nga aba Nuupu balina tenti ababaka wa Parliament buli omu yandibadde aleeta tenti ezo ne zisimbibwawo omukolo ne guggwa naye gwe noyagala opangise mu officially olage nti opangisizza photogenics bayita photogenics opangisiza balamu opangisiza ani n'omu obukadde 10 oba bukadde 2 kuleeta tenti awo naye nga mulina ezammwe bannakibiina babaka balina tenti zeba musozesa ne muzisimbawo omukolo gw'okuzika ne guggwa just matter of kuarranginga n'obutebe mulina n'endongo mulina noyagala obikole mu official
obusente Segirinya wandiyambye abaana be omukisa gw'abadde afunye ng'obuspending obulala okuba ekimmooni olage mbuno oli wa kitalo okoze nnyo eyo tebaagala tutunuleyo era omuntu atasobola kuanayizinga nsonga nakula atasobola kutunulayo eyo baba kwadde obukadde 9 nti kuziika Segirinya kyetaagisa mugenda muzika mu golodi bukadde obukozese just kuba kyali abalamu bali emmere bambale batule bulungi beeyagale tebatula mu musana naye nga oli agenza bane balina kusiga nga babonaabona lwaki tokwata obukadde 9 jako 10 kyali kyasanya omukolo gwa Segirinya mizindayo na mmere byekadde byetaagisa kuba Segirinya tana esi yakuteekendezeko ssente teba yakuteekako yeetaaga mitayimbwa yeetaaga semiti tebyabaddeko okitegedde teetaaga ntaba agenda kwambazibwa suuti ya bukadde 10 tumuzike tebyabaddeko okitegedde just yadde yeetaaga decent burial nokulaba nti abaana be basigadde batya kati gwe obukadde ono bukola n'obuteeka mu kisaawe okulaga accountability naye nga family esigadde ebonaabona musajja gwoba mubi okulaga nti ofuddeyo nnyo ku family naye nga ssente ze bakuwadde nti zameku mu mazika ga Segirinya ago gaba mabugo gaba mataaba abapulaningira amaziika g'omwana waabwe baba baawaka okitegedde kati gwoleeta mabugo n'ogakwasa ab'ewaka bo ne bagapulaningira amabugo omukulu yakutte amabugo ge bawadde okuwa mama wa Segirinya planingira okuziika kw'omwana we n'agakuba poke ye n'apulaninga okuziika n'abalaga nti abafaako nnyo abategeerera so akola amagezi kubba ssente naye obubbi buliko madde omuntu nabba abalamu nabba abalwadde n'abafuna ababba butuufu wobbira omulambo n'ogusala ensawo musajja gwoba mubbi byebisaana ebirawundoola abantu laga naye gundi oyo yabaaki ng'atambula ayita ttembo kubba mirambo nobba omulambo n'ogusala ensawo sigamba nti kusita omulambo n'ogutwala n'ogusala ensawo mpuga asala abafa ensawo mukama kibi nenga tusabire Muhammad Segirinya gyali tumugambe kimu nti fight hard n'entalo eziwo mu family subire mwazirabyeko bonna bakayana simanya ffe twagala Luyombya simanya ffe twagala mukyala simanya batuwono ate kati oyo Luyombya yesimiddeko entaana nupu tesobola mumuwa how sure are we nti no mpuga yagambye maama nti bagambe bawe Luyombya kadi kwa mayafulaze nti awuliriza mpuga okusinga omuntu omulala yenna kati ate ne Luyombya naye nze omanyi njogera amazima Luyombya yadde muyambi wa Muhammad Segirinya naye Luyombya nga yeesanga atali wa Nuupu nga looza yatuuka okitegedde nga ye akola bibye ne ku Nuupu okujjayo nga kizibu nga looza yamala kuba nfuna nga buli kimu akikola out of Nuupu ate bawe mbuno yayagala kaadi tunabiraba Segirinya muganda waffe bumula mirembe naye ensi nzibu ate ensi mbi abantu babi buli omu ali wano kola kyokola weesanyuse be happy sanyusa abakwetoolodde ebirala birekere Katonda bw'olivawo bye bajja okulumwa abakwetoolodde abaana bo nabo bakufaako abakwagala basanyuse ng'okyali mulamu era buli lwofuna bawe balye babere basanyufu naawe kuba essanyu lye bafuna ng'okyassa lyerikoma twagale nnyo abantu baffe abaana baffe twagale nnyo tubawe omukwano gwonna ogusaanidde kubanga bw'olivaawo tebaliddamu kufuna mukwano ogwo babeera ati singa bakyalina ekyobala taata yatwagala kibasigalemu awo ojja kuba olivinga era bajja kukola nnyo okusitula erinnya lyo n'okuliwa omuwendo ogwo ogulisaanidde kubanga wabaagala Segirinya wumula mirembe nze ndi 100% sure nti bano abeetemyetemye mbu mumpeeko omwana wa Segirinya nzija muweerera nange oli omukyala gwe yazaala nja muweerera maama abantu bagambe a few moments later
tebijja kuba baba beeyogeza amawulire gakwate boogereko naye nga they can't do it. Wulira kino, abana abasobezza mama wa Sseggirinya abamukozesezza ebyambyoni okumusanye okumutekesawo oluwonko wakati we n'ekibiina kya national platform, basajja abo babi kuba they can't sustain okulabirira mama wa Sseggirinya n'abaana tebasobola. Mpuuga yengadde mapuuga nkugambya okoma mwaka guno okubeera vibrant, okubeera mwaka bwaka, okubeera no sente zasobola okuwa omuntu akoma mwaka guno okubanga alina obwogerero, naye Nuupu ejja kubeerawo for some years, ejja kubeerawo for some years, meaning abaana ba Sseggirinya abo beetaagamu kati bw'obawa 10 years olwaleero, omwana ali 5 years ajja kuba 15, ali 6 ajja kuba 16, ali 10 ajja kuba 20. Kitegeeza bajja kuba bakuze abaana ba Sseggirinya bw'obawa 10 years, Nuupu ejja kuba ekyaliwo. Okimanyi nti mu 10 years egyo okuva olwaleero Nuupu esobola okubeera abaana ba Sseggirinya olaba nga bonna bamaze okusoma. Nuupu ng'ekibiina oba nga bakwano ba Nuupu basobola okubeera abaana ba Sseggirinya mu 10 years naba nga bonna bamaze okusoma ate batuuse ku bye beetaaga. Okitegedde nga basobola okuvaamu omwana agamba kati nsobola okuba omubaka wa paalamenti ne nnyamba baganda bange nga ndi ku kaadi ya Nuupu. Okimanyi nti baakibafiirizza okujjako nga Kyagulanyi bwali omuzadde ne Nuupu bagenda kusooka balehe guno omuyaga guyite, ne mmanyi one day bajja kwe-organize nga bagambe nawo twagala abaana ba Sseggirinya bali kuki. Tulina okulwanira abaana b'omulwanyi waffe. Naawe nkikugamba biriwo bino ebiriwo naye tetukyawa abaana ba Sseggirinya, tebalina musango. Bamama bakola bibakola naye tetukyawa baana ba Sseggirinya gwe musaayi gwa Sseggirinya. Kyekifaananyi kya Sseggirinya tusigala tukirabira. Tusigale nga tukirowooza mu mitima gyaffe n'embongo bwaffe nti one day tujja kwetaaga okukwatirako abaana ba Sseggirinya bano. So tulinde eno few moments teteggweewo, then tufokasinge kulaba nga tetuleka abaana ba Sseggirinya kuzaawa bwe batyo nabo basigale nga babonaabona. No. Legacy ya Sseggirinya. Mukama akume mweramu.